sobola okukola ebituufu abatono Nabukeera yamenya edduuka lyange ng'ensi eraba tekikyaliko okukubaganyako birowoozo n'agezaako okulowooza nti asobola okukozesa impunity naye amateeka wano gatandise okukola so mu mbeera efaanana bwetyo basuubuzi bannange tujagulize wamu abasuubuzi muyogeyoge ne bagenda bonna okutwaliza wamu kino kiraga ki kiraga nti obuwanguzi buli mu ngalo zaffe mumulabye mwami Kabega ng'agezaako okuwananya asaba apiiru akola bityo omulamuzi namugaa no problem ne bakubadde bano tubawadde obuwanguzi naye naawe okkirizibwa okubaako nekyokola ki nekyoyogera so mu mbeera efaanana bwetyo tugenda kuva wano bane tugenda kujaguzaamu kino temuyinza butakijaguliza tugenda kuyita wano tukirire mini price tukirire akadodi kaffe okucakala tugenda kukolera wali eri ku Nabugabo ku Nana Center wennyini awo we yamenyera edduuka amanya Katongole Godfrey chairman Kampala Arcaders Traders Association Kata twabagamba ensonga eno si ya Nabukeera yekka na Kabanda yekka ensonga eno y'abasuubuzi abakolera mu zaakedi awamu ne balandlords twagala okwebaza mukyala Namboozo jaji abadde mu musango guno nti avuddeyo najjawo ekifaananyi ekibadde mu balamuzi nti basobola okugulirirwa omukulu gwe tuzzaako ye Drake Lubega eyajja mu dduuka lyange n'alimenya Drake Lubega tumwagala mu kkooti wano essaawa yonna kino kitandika butandisi twagala okulaga abasuubuzi nti ensonga eno ebadde yaffe ffenna era tugiwangudde ffenna twagala okulaba mukyala Nabukeera ng'akomawo yeewozeeko era nkakasa emyaka 7 gyagenda ossibwa omulamuzi amaze omula yes emyaka 7 n'obuwumbi 3 bwe twagala asasulire Mr. Kabanda n'abasuubuzi bonna kino kibeere ekyokulabirako eri balandiroodi abantu bangi abalemereddwa emirimu gyabwe amaduuka gaabwe nga bali untouchable tebakwatibwako twagala essaawa ya leero abantu abo balandiroodi abayisa abapangisa nga we baagala wayagala wakugobera bakitando be batwavuwaza okudda ku makubo batwavuwaza batumazeemu laso akugobera wayagala gwopangisa edduuka gwolumwa abaana baffe tebasoma lwakuba abantu abo wabula kibeere ekyokulabirako omulamuzi kyakoze ti omukyalo ono akwatibweko ng'obuyinza bwe bulagira amanya gange nze Kimani Maureen Nakiria Secretary General New Generation Traders Association okusingira ddala tukizenga kyereruka lwatu nti saidi ya Nabukeera badde nga tebagala musango guno kubeera nga gwina kyegutuukako nti era bakutaddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nga ne rulingi eno tetugituukako era nga rulingi eno ebeera ku saidi yaabwe nti bagobe omusango bakole ebintu ebiringa ebyo naye nga wetwebuuza kyonna kyetusinga okwebuuza mu kituufu kya byonna omusango oba tewaguzza lwaki oba toyagala kwewozaako ekyo kibuuzo kidda wa saidi ya Nabukeera naye kyamukisa mulungi nti omwami Kabega nga bwazenga afuula emisango n'akwata abagagga temulowooza nti bw'ofuna ssente kikujjako okubeera omuntu etteeka lyajja ery'omupangisa ne landiroodi twebaza nti litandise okukola wabula tugamba ba landiroodi bonna muve mu kwemamaaza mutambulire mu kutambulira okumanya kw'eggwanga n'amateeka muwe abapangisa babakoleredde abantu babulwa n'okuzimba akazigo naye n'akusasula lentiwo gojjawo amaanyi agajja omumenya bwotyo ng'olinga agamba nti tebikwatako tuli basanyufu nnyo mukyala Nabukeera oli manduso nnene n'abalala bakulabireko kabeera ndiroodi we Nateete ng'omanye omuntu abadde abeera naawe akuwa emitwalo gye 7 muwe ekitiibwa kubanga ennyumba temwazizimba kulundiramu nkoko kino nno kibeere kyakulabirako nti omunaku
lwa gavumenti ate era n'oludda olwawandula lukulemberwamu okuba oba omuntu alina omusango gw'okuddamu oba talina era ng'ensala eyo erina okuba tekakasibwa kuludda olwabula tekakatako okuleeta bujulizi bukakasa. The case of Ramanjal, Sabakula, where buses are instructive. Itambulia basi ni msango mbago, msango barama, Sambaka, Bahat buses are allowed to work more than that at the msango over East Africa. Now, certain asset movement. The witnesses particulars are PW1 Kabaka John, PW2 Valeria Joseph, PW3 Kagura Godfrey Mogel, PW4 Manjara Sheikh, PW5 Kaitasi Sophia, PW6 number 57482 BC Segai Emmanuel, PW7 for the prosecution. They are represented. Coming up for ruling on behalf of the we are really considered closely of the global Africa human rights. Omusango gusooka olw'obulimi kuka ekotana n'akawaayo 297 Subsection 1